tegeza ati ngenda kumenya ati nze Secretary General ngenda kumenya buli candidate agenda okunsala mu maaso oba wakadi ki oba kibasi ngenda kitomera kutulemu wakati oba wa manvu ate yo manvu itaina makulu mu bulamu bw'ensi eno itaina makulu eyo itetubalira na biseera ngenda kumenya buli muntu anasitula omutwe anepankira ku Kamuli Municipality. Tulina kye tuzimba kintu kyamaanyi nnyo ng'emulaba patento ya mwezi gumu n'ekitundu. So abakulembeze baayo tuteekwa okuba nga tuli mu parliament twongere okugizimba. Twongere ogikola ki? Okugizimba efuuke ya mbavu wansi wa command ya Field Marshal. Field Marshal ate taba general. Because a Field Marshal is the next rank from a general. And then a marshal is the last rank in the military. So Field Marshal, General Field Marshal, no, that is wrong. Mweyembera so Field Marshal, webale nnyo, webale ddala, okututeera w'embeera eno, tusobole naffe okutuusa eddoboozi lyaffe n'obuweereza eri bannayuganda. Naye era ssebo wadde twanjudde ba MP, Mr. President, nayo abakulembeze abalala abazze, nja kuyitayo mwanyinaze meya w'e Makindye werekerwako mwami Alex ndabyewawo Alex avudde Kamuli avudde ndowooza baddaze mu bibye n'awulira nti ku kitebe kyaffe waliyo ekibwatuka najja Kanso Sumaya ne Kansala Alex mu muyimbi era yankubira n'oluyimba mu Kamuli Municipality eyo lukola nnyo akwatidde CMP bendera mu muluko ogumu ogw'ekamuli baguyita Kamuli na Mwendwa kubako omubala ku kitebe omukolo si gwa bakansala naye olw'okuba zaali mu kintu kankuwa omukisa kuba omubala gwokka. Sempi hoye Munyagwa hoye Gen.Bigirwa hoye Kasiko hoye. Sebo Mr. President abataka be Kamuli bakulamuyisa era nga bulido bankobe iroro idati waliwo ka meeting wano olwaleero n'ababita mu bansondera ku ka transport nyanziza so. CMP oye Olusania oye Makindye oye. I'm the next mayor Makindye division. Waliwo embuya gegenda mu maaso awo naye mbakakasa fe CMP olutalo tuluyina tugenda kuwangula mbakakasa. Era nsooka okwebaza president waffe kulika yonna gy'obadde otambula olugendo tulubadde lwangu naye abasajja bakwata obakutte n'amaanyi era mbakakasa. We are so proud to be members of CMP. CMP teswaza tekolaki ekwongerayo bwongezi kibiina ky'amaanyi nga bwe mukiwulira woba nga ofollowinga social media you can feel that real CMP is the party, the next party with the next president ey'amaanyi. N'olwekyo mbasaba yonna gye tuli ne gye tutambulira enjiri tugitambuze. Oluseniya ekitegeeza kintu kinene nga w'okiwulira oluseniya kubeera. It is not about eating, but waloza mmere bagamba oluseniya tutambuza lukala abantu tetubawa mukyere. Naye oluseniya kitegeeza buli omu alina okuganyulwa ku opportunities eziri mu Uganda. Si kya muntu omu. Wembeera nga nze mmeeya w'e Makindye saagala kulaba ate ayere kubava simanyi Kamwenge simanyi njagala w'e Makindye. Woba oli wa mu kizungu njagala kasati w'omu kizungu yakola ki yayera enguudo zaawo. In that opportunity buli omu ali mu kifo kye tokumikkiriza wa munno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo webalire ddala. Mr. President, nga nkuyita ojja addressinge abalwanyi bo bano njagala okukubiriza abataka mwenna omukyali eyo omukyali sitaaka mu bibiina ebirala between now and Tuesday mututuukeko nze nga Secretary General
apeni yino tenaba kugwamu wino mujemba yireko signature mwewandise mu constituencies ezenjawulo ng'obudde tebunaba kukola ki kugwayo. Njagala okulabula abegeziwazizza, mulimu abantu abegeziwazizza bwebajja independent sijui ebibiina bintamye, njagala okubategeeza a political party is a university. A political party is a university. Knowledge gy'ofuna ng'oli mu political party togirabanganako. Olutalo lwe tugendamu teruli individual. Era njagala okubategeeza imwe abaagala okwegezewaza mbu temutwegatteko esigitu, njagala okubategeeza nti bye binaggwera mujja kutwegomba naye nga naffe tuba baddala oba oli awo kubanga muluddewo okutegeera waliwo ebintu ebyangu by'okutegeera. Liyale n'olaba Common Man's Party mu nnaku 45 ng'erina success zeekulaga, okay? Era n'osigala ng'okyali eyo olinda tukuwandiikira ebbaluwa. Luno lutalo n'olw'ensonga eyo mbakubiriza nga Secretary General mujje mwewandiise wano tubakonereko signature mugende mu contestinge mu constituencies ez'enjawulo. On Saturday we are in Mbarara, on Monday we are in West Nile ku activities ezimu zino era tusaba musigale nga muli ku line. Mr. President, let me take this opportunity. Corrupted by the police. You know the indisciplined police officers. There are some police officers who think that if Museveni goes away, they are also going to lose their jobs. There's an officer in Palisa, she's called Namara, very cantankerous and indisciplined police officer. And Namara, wherever you are, I am telling you, for sure, if we take power, you don't have a job because you don't qualify to be a police officer. A police officer reason is out. Yes, a police officer listens. But a police officer who talks like an askari, we talk up. Yeah? Omekata. That is not a trained police officer. So, Mr. President, I think, being that you have been branded, that you are the coming back of Idi Amin, then I am the Maria Mungu. So we shall effect those orders with immediate effect. And then lastly, I want to appreciate the President's message in the field. So far, we are the only party with a manifesto in the field. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Those are energies from Namayingo. You have to win. He's a parliamentary candidate. With such energy, at least the public, they have accepted that we have the manifesto and a clear manifesto, and it is directly connected to the common man who is on the ground. So the rest of the candidates in the field at the presidential level, they are just kukubalwali. In Busoga we call it kukubalwali. They are just loitering around, abusing each other, kunyumya mbozi z'abakazi, you know. Even General Museveni has nothing to say. He's also struggling with the message. As far as the message is concerned, it's Common Man's Party which is leading this race. Kati ffe omulimu ogwaffe tuba tugukoze. Oba munaatuwa obululu, oba temutuwa obululu, ebyo ate tubirekedde bannayuganda. Ffe okubateerawo eryato. Nga Katonda bwe yagamba Nuwa nti bajja eryato. Abantu bange ababoonoonyi balirinnye. Era Nuwa n'akola ogugwe. N'abajja eryato eryakabi n'agamba abantu mulinnye. Abalugezigezi ng'emulaba era abannayuganda abalala abeegeziwaza baasigala ku ground baga eryato lya Nuwa ataddeko n'ebintu ebirala lali agenda eyo. Ffe tuleke ebyana byaffe ku ground. Abaasigala be baasinga obungi. Abaalinnye eryato be baali abatono.
So njagala okwebaza abantu abalinnye eryato lya Mubaraka Munyagwa eryako Municipality. Don't mind about the numbers. Power is taken by the organized few. I can tell you. And the historical political question of Uganda, power has been taken by the organized few right from inception, right from 1962 up to now.